lesson ya budade kateeko bulungi nti obuulize no kutya bitambulira waki wamu era tebinza kwawukana naye ku kitundu kiri ekyasoose alina akagero ke yalaze akabaza kazanyirizi eyali mu kizimbe ekiki ekimu naye bw'ava ku stage n'agenda watuuka emmanju eri yasanga omuliro gukoze eki gukoleredde omuliro gwali gukoledde n'alyoka akomawo n'abagamba nti banna omuliro mufulume mbu balowooza nti kusaaga buki kitundu ku muzannyo ayongedde ku katemba mbona enseene ejja kutuuka mu kiseera ekifaanana bwe kityo malayika agamba mutye Katonda mumuwe ekiki ekitiibwa nga batunula buki butunzi baganya amateeka ge baganya ebiki ebiragiro bya Katonda era okukakkana kuzikirira kwa mirembe na miki tugenze mukadde awo mpuliddemu bwe tubadde tusoma mu kyamateeka olwokubiri batugambye obiyigirizanga abaana n'abazzukulu si bwe kibadde nga neebuuza nti okutya Mukama Katonda kuno tusobola okuyigiriza abantu abalala ye bwe kiba kisoboka kigasa ki ye bwe kiba kisoboka kikolebwa kitya kikolebwa kiki kitya asose nabuza nti kigasa ki okubiyigiriza abaana n'abazzukulu nti nga bwe twalaba emabegako awo nti ebiva mu kusalawo kwaffe kwa mirembe na mirembe era senga mba nsazeewo okuyigiriza abaana bange okutya Katonda nabo bajja bibayigiriza abaana baabwe n'abaana baabwe nabo bayigirize ki abaana baabwe era ebivaamu nabyo bibeere nga biri bya mirembe naki na mirembe ekyokubiri nnyinza ntya okubayigiriza okwagala kuno musumba nze nalabye nga emirundi egisinga kuli practical tisijja kwogerako kwogere nti banaye nze ntya Katonda era muwe kiki ekitiibwa naye waliwo ko ebimu ku bikolwa ebiyinza okulagira ddala nti omuntu ono atya Katonda oba muwaaki ekitiibwa okugeza bwe tubeera mu maka gaffe okusinza nebeera nga nsonga abaana ne tubayigiriza nti naawe baasaayo yiino bw'ofuna ssente teekamu ekirabo ebintu ebyo najja ng'abikola ki ng'abimanyi bwe tubeera mu kanisa tweyisa bwe tuti ndowooza awo mbangezaako okuyigiriza omwana wange ono oba omuzzukulu okutya Katonda n'okumuwa ekitiibwa bebale nnyo waliwo mu bayibuli abantu abakola abalaga ensonga eyo era n'okusukulumya Katonda tuyinza okufunayo abantu nga 2-3 abatya Katonda Nowa yali musajja mutuukirivu mutereevu Mukama n'amuwa ebiragiro n'abiwulira n'abituukiriza byonna n'Omukama bwe yamulagira nkulabye ng'otya Katonda nga kirungi Katonda naye alina baatunuulira n'abalaba nga bamukola ki bamutya bamutegeera omulala waliwo emikwano gya Daniel abasatu Mesach, Shadrach ne Abednego nti n'ekikomi ky'omuliro baali bakirabako ekibateekeddwa naye bo ne bagamba nti tusigala tulondawo Katonda n'asiima nnyo era ogenda okukakkana ne baba basuula mu muliro nga naye mwali naye ng'ali nabo Yokaana awandiika ku bikkulirwa teyali mukwano gwa Katonda teyali muwulize gy'ali Ibulayimu n'amwogeddeko Moses ne Danieli yennyini abantu abo Katonda abatunuulira mu kutya kwabwe n'okumussaamu ekitiibwa n'obuwulize kitegeerekeka naye n'abakooleramu si weewaafu tugenze okubeera mu bulamu obwetoololera Katonda mwalabye mutya obulamu buno obwetoololera Katonda kuteesa
walabye otya obulamu bwetololera Katonda? Kale Dennis kadde mbadde nsaba tusome mu Matayo sura 6 nyirirwa 3:3. olwogere bwogezi musooke munoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu bwe biraba bitayongerwamu. Tubadde tuyiga nti mutye Katonda mumuwe ekitiibwa. Omuntu atya Katonda nebo bw'oba onyumya naye byayogera byalowooza tebiba ku ye self-centered aba teerowoozaako aba akulembeza oli gwalowoozaako. Tukiize nti waliwo etusoma mu Mubuulizi 12, 13 ne 14 wagamba nti bino bye bigambo ebikomerawo mutye ekigambo kino bwekikomawo mutye Katonda mukwatenga ebiragiro bye. Ekisooka mutye Katonda nti tusooka enkolagana bwejja awo kitwanguyira okukola ki ebiragiro bye. Ne wano kye tulaye nti omuntu atya Katonda ebivaamu tebibeera self-centered aba teerowoozaako aba alowooza ku oyo ali mu kifo ekisooka gwatya gwakulembeza gwalina enkolagana naye. Musumba gwe walabye otya obulamu okubeera mulamu obwetololera ku Katonda? Benalabye nasose mulesoni emu basoose kukulembeza sitaani nebagamba nti ekyewuunyisa ekitonde ekiyitibwa Lucifer kyagaana okukulemberwa okwetoloolwa okusoosa n'okubeera n'obulamu obwetoloddwa Katonda mu ggulu nga kyewuunyisa. Oba obulamu bwe yabutambuzanga atya? Ali mu ggulu liri perfect. Katonda yennyini byonna. Oba tebalya mmere? Emmere nani ani nnyiniyo? N'ebirala bye sitegeera. Okutambulizaayo obulamu buteerolera ku Katonda sikitegeera. Naye yakikola okumala ebbanga eddene tutamanyi. Oba olina kyogattakaawo? Nti ndabanga okwebuzaabuzawo kiringanga mwana akyali waka naye ate ali disobedient. Naye bwafubutukawo n'agenda mu fridge. Bwebafumba ng'alya bw'agenda mu fridge ng'ajjayo ekyokulya. Otulo bwe tumuluma mu nnyumba ya muzeeyi mwasula. Naye muzeeyi bw'abaako kyamutumye tayagala kukikola. Si kwebuzaabuza okwo. Omuzadde lwaki agumiikiriza ebyo? Omukwano gwa Katonda nga gwa kitalo mu ggulu. Omusajja n'abeera mu ggulu ebbanga lyonna naye dibanga bw'atyo ne yeemolamola nga bw'ogambye ng'akyamuleseeyo. Bwe yavudde awo omulesene ne batulaga ti ate ne tulaba Yesu ng'ate akola opposite. Ajja ku nsi kuno ensi ya kibi teyeetoloddwa bulungi teyeetoloddwa mukwano nga guli naye obulamu bwe bwonna n'abwetolooleza ku Katonda. Buli kyakola ndoza kyabadde mu Yokaana 4:3. Olwa 3:4 lwagambye nti Yesu n'abagamba nti ekyokulya kyange kwe kukola eyantuma byayagala n'okutuukirizwa omulimu gwe. Kwe kukola eyantuma kyayagala y'emmere ye omulimu gwe. naye mulabe enjawulo wakati w'okwetoloolwa Katonda okuli okwa Lucifer mu ggulu. Eggulu eriri perfect erituukiridde. N'abeerayo okumala emyaka ndowooza gyawera oba tetumanyi bbanga ki ng'ajeemye naye alya asula mu ggulu lya Mukama. Yesu n'ajja ku nsi kuno
okuli omulabe y'omu yali anoonya okumutta liwaze ekigere ayambadde obuntu obunafu bano bamulaba njala bamulesa enjala emuluma naye n'agamba nti nze kulya emmere si kyenkulembeza okugyako okukola eyantuma kyayagala era yali ekikoze edda abulidde omukazi omusamaliya enjiri byababaddeko n'ebirala bye baalazeewaawo 5-3 naye mbadde nsaba n'ono tumusomeko ono yajeemera mu ggulu mu Isaaya 14 olwa 12 anti yoyo gwe tumaze naye mbadde njagala kyawandiikibwa nakyo tukisome tulabe bye yakola yagambye nti ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyenye ey'enkya emunyenye yaddi ey'enkya omwana ow'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yamegganga mawanga n'ogera mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emunyenye za Katonda era ndituula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiiko obwakkono. Omusajja ono mugambye nti yalinga mu ggulu alyanga bwakola ki nga bwe yeediima naye nga bwe yeediima naye ate ng'olese ekyo nga Katonda amutaddeko n'ekitiibwa ekinene kubanga yamegganga n'amaki n'amawanga naye ng'agaanye okutya Katonda n'okuwuliriza ebiragiro bye yamukola. Naye nga Musumba bw'agambye nti yeewo ne yajja ku nsi ng'atambulira mu kubonaabona nga n'enjala emuluma agamba nti ekyokulya ekyange kyendya kwe kukola eyantuma kyakwaki awo asise bwe wambuuziza ekibuuzo ndikiraba atya Yesu twamulabe mu lunyiri olwokutaano mu ssuula eya 3 olunyiri olwokutaano Yokaana 5:3 Yokaana 5:3 agamba nze siyinza kukola kintu ku bwange nga bwe mpulira bwensala n'omusango gwensala omusango n'omusango gwe gwensala gwa nsonga kubanga sinoonya bye njagala nze wabula eyantuma byayagala. Awo enjawulo wasinziira tugamba timusooke kunoonya bwakabaka bwa Katonda musooke kwetooloolwa oli musooke kutya oli musooke kwagala oli n'ebirala binaakola ki binajja binayanguwa. Pawulo yakitegeera kyaba naye awa amagezi n'agamba atya Galatiya 2:2 ekirabo eky'omwoyo nti kwe kwagala someyo Pawulo agamba nti laba nakomerera wamu ne Kristo oba tukisome laba nakomerera wamu ne Kristo naye kati ndimu nakomerera wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange nate naye Kristo ye mulamu mu nze era obulamu bwe nnina kankano mu mubiri mbulina lwa kukkiriza mwana wa Katonda eyanjagala ne yeewaayo. yeetooloddwa Katonda yeetooloddwa ku nsi ekitegeeza kisoboka mu buntu sitaani ekyamulema Yesu yakisobola ku nsi mu mbeera eziri opposite. Yesu bw'akimala n'atulagira tukikole. Pawulo n'akikola. Pawulo n'atuwa amagezi tukomerera Kristo
twakomera wamu ne Kristo n'obulamu bwe tulina si bwaffe bweyazike mu bufunze nti obulamu bw'okutambulira mu bulamu obwetoololera ku Katonda buteekwa okwejjamu ekigambo ekiyitibwa okweyagaliza n'okwefaako wakomerera wamu ne Kristo naye ndi mulamu si ku bwange nze ne Kristo ye mulamu mwani nze era eri mu Bebulaniya 12 olusooka n'olwokubiri yagambye nti twetooloddwa olufu olw'abajulirwa abangi n'olwokubiri yagambye nti nga tutunuulira Kristo yekka omukulu owaki okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waabwo kuwa Katonda ekitiibwa okuwa Katonda ekitiibwa agamba tuwa tutya Katonda ekitiibwa Bakolinso 3:16 ekisooka yagambye nti temumanyi nga muli yeekaalu ya Katonda era ng'omwoyo gwa Katonda abeera mu mmwe. Omuntu yenna bw'azikiriza yeekaalu ya Katonda, Katonda ali muzikiriza oyo kubanga yeekaalu ya Katonda ntukuvu ye mmwe. Obuuziza nti tuwa tutya Katonda ekitiibwa okusinziira ku kyawandiikibwa ky'otusomedde tetusobola okumuwa ekitiibwa bwe tukkiriza ebirowoozo byaffe our body, mind and soul okubanga buli kimu kikola ekyo Katonda kyatusuubiramu oba kyayagala tukole. Ndowooza y'emu ku ngeri gye tuyinza okuwaamu Katonda waffe ekitiibwa. Ng'olunyiriri bwe lugambye. So n'ekirala bwe tusomye eri mu Kubikkulirwa 14:7 agambye mumusinze eyatonda eggulu n'ensi. Okumuwa ekitiibwa tumuwa tutya ekitiibwa nti tumusinza y'emu ku ngeri gye tuwa Katonda ekitiibwa okumusinza kubanga ye yatonda eggulu n'ensi. Okumusinza nakyo emu ku nsonga ey'okuwa ekitiibwa. Nsonga sibo ogamba otya? Nkyala Kabiita agambye nti ono Pawulo agambye nti emibiri gyaffe yeekaalu ebirowoozo byaffe emotion yaffe bwebanga ye yeekaalu ya Mukama akoleramu ki abikozesa atya abyagaza ki kuteesa akoleramu ki mu yeekaalu eno atuulamu otyo ani amuwa ekifo? nze mwennyini. Gwennyini bw'atuulamu n'akola ki? Mwana nsonyiwa bubuuzo. Oli mutuufu. Bw'atuulamu nangayidinga mu buli decision gye nkola lwakubeera okusalawo okusigala kwange. N'alungamya ebirowoozo bya afunemu ebituukira ku byayagala. N'alungamya emotion za n'omubiri gwennyini ngukozese mu ngeri ekitegeeza bw'amala okutuula n'akola direction. Siina nnyo ddembe kukozesa mubiri gwange nga bwe njagala. Nze nga bwe nandiyagadde mu buzaalirano obw'ekibi engeri gye nandiyagadde okukozesa omubiri gwange era ng'ayita najja nga nina eddembe byenjagala byenkola ne bwe sibirowoozaako nze nkola bukozi. Naye bw'amala okujja n'atuulamu n'alungamya ebirowoozo emotions n'omubiri mba sikyagukozesa
ensonga lwaki Yuda yakola ensobi yagujjawo ng'atidde neyetta yakola nsobi ku nkomerero kyajja buye ensonga lwaki ajja kugamba nti oba olya buli ne bwoba olya muwe first place obanga muli olina okulya ebituufu naye ne bwoba olya bituufu babirye bulungi ekitiibwa kya Katonda nabyo birye mu ngeri emuweesa ekitiibwa amina otegedde taswankula olunyiriri luno nalwo mulongerezeeko oluli mu Bakolinso 6:19 oba temumanyi ng'emibiri gyammwe ye yeekaalu y'Omwoyo Omutukuvu ali mu mmwe gwe mulina eyava eri Katonda nammwe temuli ku bwammwe kubanga mwagulibwa na muwendo kale mugulumizenga Katonda mibiri gyammwe weewaawo eno ensonga Musumba gy'abadde ayogerako newankubadde nga tulya tuteekwa kulya mu buki mu butuufu tugulumize Katonda si mu kumulaba obulabi n'okutintima okumusaamu ekitiibwa naye ne mu mibiri gyaffe nga tutambula weewaawo wano kino ekyawandikikadde njagala kwongera ku kya Ssebadduka kye yagambye nti bwe tuba nga tuwa Katonda ekitiibwa tulina okuba mulimu elementi y'okumusinza naye ekyawandiikibwa kino kituyigiriza nti tetusobola kuweereza bantu babiri omulundi gumu omubiri gwange bwe nsalawo gukozesa ekirala kitegeeza nti mu kifo kya Katonda nsinzizza ekyo kyensazeewo okukola ki okuteekawo naye bwe nguwaayo okukola ebyo Mukama by'ayagala then mba mpeerezza Katonda naye tegusobola kukola bibiri ebale nnyo mwagambye Musumba ne mukyala mukadde mbu emibiri gyaffe kitegeeza endowooza zaffe emibiri gino egiri physical emotion zaffe ne mbuuza kyangu okubanga byonna obwongo bw'omubiri byonna olowooza ku Mukama ekibuuzo kitegeerekese ne muleeso likyabaddemu ku Tuesday wabaddewo akabuuzo si kabuuzo wabaddewo community our minds fallen and sinful as they are will naturally tend towards the best things. Enyumba eno Yesu mwatudde omuli ebirowoozo byange omubiri gwange abisanze birina engeri gye byefuga naye nga byanguyirwa nnyo okukola kulowooza okufumiitiriza okusalawo ebikyamu ewe mba nfukamidde kusaba budde bwonna mbuwa Katonda naako okaleese obuwaani ate ebirowoozo bisaba biri kusaala eyo ewe bayaddakiika nga 3-5 bivaako nebitalaaga newewuunya omuntu eyafukamidde okusaba Katonda engeri gy'ogenda e Masaka novaayo n'okomawo ebugerere n'olima n'osasula amabanja ng'oli ali mu kusaba gw'oli wano ozibiridde gw'osaba naye ebirowoozo bikyaddeko kati abagenze mu ddwaliro baba nadda ssaawa mmeka abo n'obasabira bali mu birowoozo ekyo kyaleese ekifaananyi ekiraga ekibi bwe kyatulya dene sikyabuuliza tekisoboka okuba ekyokuddamu kiri mu Pawulo nti omubiri n'omwoyo biri ku lutalo inside us. Mwebale nnyo era Pawulo kyeyavudde ayogera mu Baluumi 12 tikyedembe gayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda kuwangayo emibiri gyammwe sadaaka ennamu okuwangayo it means choice yo okuwangayo emibiri gyammwe sadaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi
n'agamba mu lwokubiri so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amajja mulyoke mutemenye nga bwe biri Katonda byayagala ebirungi ebisanyusa ate nga biki nga bituufu. Ab'omu ggulu nabo balina engeri gye bawaamu Katonda abwe ekitiibwa. Mu Kwekulu Essuula 4 olunyiriri olw'omwenda twakitunuulidde nakyo nga tulaba ab'omu ggulu engeri gye bawaamu Katonda ekiki ekitiibwa. Kwa tuyinza okulowooza nti ffe Katonda banyigiriza ffe tumuwe ekiki naye nabo bamuwe ekiki oba nga tulowooza nti ekitiibwa kye bamuwa kyakutya nga kuli kwe twayogeddeko. Era ebiramu bwe birimuwa ekitiibwa n'ettendo n'okwebaza oyo atudde ku ntebe omulamu emirembe n'emirembe. Abakadde 24 balivuunama mu maaso g'oyo atudde ku ntebe era balisinza oyo omulamu emirembe n'emirembe era balisuula engule zaabwe mu maaso g'entebe nga boogera nti osaanidde ggwe Mukama waffe Katonda waffe okuweebwanga ekitiibwa n'ettendo n'obuyinza kubanga ggwe wabitonda byonna era byabaawo byakusiimako era byatuuka. Tugenze ku nsonga endala ye y'abawanguzi baakubikkulirwa. Abawanguzi bakukola ki? Baakubikkulirwa. Watunudde oti era walabye oti abawanguzi be baluwa abo? Mukadde kye nalabyewo ekibuzo kye nasoose okwebuuza nti omuntu okuwangula alina kukola ki? Nenzirayo nti obubaka bwatandikira mu 14 mutye Mukama Katonda. Twatandika eri malayika yajja ng'alina enjiri ey'emirembe n'emirembe ng'abuuka ekiraga nti enjiri eno yawangu Mukama agimusindise ng'amulaga ekiseera kyekyo. Kati nga twagala okumanya enjiri kyeyo enjiri ng'erimu obubaka obugamba mutye Mukama Katonda mumusinze kubanga ekiseera ky'omusango kikoze eki kituuse. Abawanguzi bakola ki? Be bawulira obubaka obwo bwa mutye Mukama Katonda mumusinze mumuwe ekitiibwa ne bakola ekyo. Then abatawangula ate be batamutya ate be batamuwa kitiibwa ate be batamusinza. So omuwanguzi alina kukola ekyo ekiri mu bubaka obuleeteddwa. Bw'abikola bw'atya Mukama n'amuwa ekitiibwa aba muwanguzi. Era mu kubikkulirwa 14:12 kansome wano. This calls for patient endurance on the part of the saints who obey God's commandments and remain faithful. Nti abawanguzi balina n'okuba nga bagumiikiriza ate nga balemera ku ekyo Mukama kyatugamba nga basaamu n'ebiragiro by'ekitiibwa. Abo be bawanguzi bateekwa okuba abawulize mu bufunze. Bateekwa okuba nga bakwata ebiragiro bya Katonda ate nga bagumiikiriza. Ogumiikiriza kuno kuyinza kugendera wamu n'ekigambo kiri mutyani Katonda mumuwe ekiki ekitiibwa. Olwekyo gye tuvudde mu section eri gye tumaliddeko twogedde ku bunafu obw'omuntu n'obuteesobola bwe. Omulimu gwe ogusooka mu byonna kusalawo kutya, kusalawo kuwa kitiibwa. Naye Katonda ono tamulekerera. Katonda ono atudde mu ntebe mutima gwe mu mubiri gwe mu yeekaalu ye. Ebyawandiikibwa twalabye ebiwandiikibwa nga bina biramba. Kinasinza okunyumira ennyo kya Yuda. Yuda 24:25. Yuda 24:25 agambye naye oyo ayinza okubakuumanga obuteesittala. Oyo ayinza.
tuli fekka tulina obuyambi n'okubayimiriza mu maaso g'ekitiibwa ki ate muliiko bulema nkujaguza oyo ayinza hizebo ate ye yatandika omulimu guno omulungi era yali gutuukiriza okutuusa ku nkomerero. Amiina. Bwebulaniya 4:14 nawe yatuwaddewo essuubi. Yagamba nti kale bwe tulina kabona asinga obukulu omunene eyayita mu ggulu Yesu omwana wa Katonda tunywezenga okwatula kwaffe. Ya ffe kye tunyweza ekyo kuba nti tulina kabona asinga bukulu atayinza kulumirwa wamu naffe mu bunafu bwaffe naye yakomererwa naye eyakemebwa mu byonna bumu nga ffe so nga ye teyalina kibi. Kale tusemberenga n'obuvumu eri entebe ey'ekisa tulyoke tuweebwenga okusaasirwa era tufune ekisa olw'okubeerwa bwe tukwetaaga. tujja tutya n'obuvumu mu maaso g'oyo talina kibi. Tugenda tutya n'obuvumu ku ntebe ya Katonda mu maaso gaayo nga tumanyi tuli banafu. Kiki ekituwa obuvumu obwo tubujjawa? We have an intercessor. Tulina omuwolereza kutwesiga. Son of man. Son of Mwana wa Katonda. Ali ku lwaffe. Mwana w'omuntu. Era wano yayongeddeko ekyabadde mu Bebulani Yesuula 7:25 nti ataawalirizibwa nga bakabona abasinga obukulu bali okuwangayo sadaaka buli lunaku okusooka olw'ebibi bye yennyini ate oluvannyuma olw'ebyabwe by'abantu kubanga okwo yakukolera ddala omulundi gumu bwe yeewaayo ye yennyini. Omwana w'omuntu yeewaayo ku lwaffe era oyo mwe muli obuwanguzi bwaffe. Ekyandiikibwa ekyo kikulu nnyo. Tubaddeko ne discussion ne Dennis oyo mu wiiki ng'emu bbiri wano ng'eri abalowooza nti saddaaka ya Katonda gye yawaayo etujjako bwe njitegeera ne mukkiriza enzijjako bibi biri bye nakolanga edda my past sins. Bw'aba mala okubinzijjako Mukama n'angamba nti 1 2 3 go. Kakati ntandika okukola obutuukirivu obuyambibwako omwoyo omutukuvu nga bwe bujja okusinziirwako okumpa obulamu obutaggwaawo. Saddaaka eri yamponya biri bye nakolanga simanyi. Okuvaawo kakati obulokozi bwange bujja kusinziira ku how I allow the Holy Spirit to work in me. Mukyogerako kyekyo. Tubikawo ekyandiikibwa kiyito kibika. Nkyakirina wano. Mukyogerako kyekyo. Nze ku lwange nzikiriza nti sadaaka ya Yesu Kristo nsonga nkulu olw'okugyawo engeri zange zonna ezedda zakankano ze ntambuliramu ate nezigenda okukola ki okujja. Toli wala n'obwakabaka bwa Katonda. Nze nolwakulwaku twetutulikize si nze director wa lesson genda maaso. Ansanze nagifuna mu Baluumi 3:24 tubikka kyawandiikibwa kino kutandika ku 21 paka 27 kangezeko kijjugira kiga nti Yesu Kristo ebibi yafiirira ebibi ebiri past ebikadde n'afiirira bino ebiri present n'ebiri future ebya future. So ekyo kyekinkakasa nti Baluumi 3 kutandikira kwa tulikisoma kiwanvu nnyo. Osumba okwongereza ku kyasebadduka twayiga nti obutonzi nga butandika yamanya Nakimbogoona ayinza okugwa mu buzibu. Kakati bw'aba andokola tatandikira wali byonna okuva nga sinnazaalibwa byonna biteekenike yano. Akati wensabira omukadde naawe ow'oluzungu otuddiremu ekyawandiikibwa ekyo ekya Bebulaniya 7:25
oluzungu sooka. Hebrews 7:25. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Such a high priest meets our need, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. Hebrews 7:25 and 26. 27. Unlike the other high priests, he does not need to offer sacrifices day after day. Bakabona bali buli nayo nonanga nawaayo nenza nawaayo buli nayo nonanga naye nga aliko maddi paka lwenilekerawo okwonoona olwo lunaku gye luli nolwekyo paka lwendikola ki lwendifa bakabona bali kye bakolanga akati kabona ono akola atya soma ssebo atawalirizibwanga nga bakabona abasinga obukulu bali okuwangayo ssaddaaka buli lunaku okusooka olw'ebibi bye yennyini oluvannyuma olw'ebyo eby'abantu kubanga okwo yakukolera ddala omulundi gumu bwe yeewaayo ye yennyini. Once Yesu yawaayo ssaddaaka egi ssaddaaka eno eteekinga care olw'ebibi byange ebyayita ebiriwo n'ebijja. We are saved by grace by that sacrifice. Mbutwanulibwa lwa kiki? Lwa kisa. Lwa kusaasira okuli mu Mukama waffe ani Yesu Kristo. N'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki tugwanidde okutya Katonda n'okumuwa ekitiibwa. Twanunulibwa lwa kiki? Lwa kisa. Mukama abawo omukisa twewonge mu maaso ga Katonda ayongera okugaziya ebigambo ebyo mu bulamu bwaffe. Katonda affe teriyo n'omwana onyansonga imwagazisa Katonda ayinza obutagiraba. Ffe nga bwe tubadde wano buli omu alina ensonga. Aba amatira nti gwe kitaabwe, aba amatira nti gwe Katonda waabwe, nze yamatira nti gwe musumba wange. Tusabira buli omu ali eyo anoonye ensonga emwagazisa Katonda, akwebaze, akutye, akuwe ekitiibwa, akuwe ekifo ekisooka olwaleero lwonna mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amina.